bannaffe bano abaveebunaayira bayingirira business nga tamaze na kutegeera talina na schedule yaayo anti babagamba business plan tezikola era tezirina makulu omaze okuyingirira business ngamba nnyo abantu baffe bano toyingirira ekintu ky'otamanyi bw'oyinza kifuluma kitegeeza ki bwe mba ntadde awantu sente zange nteekwa okubanga mmanyi singa sente zo mba nzeetaaze oba bwe ntuuka eyo mu maaso ebintu ne bikaluba nkonvantinga ntya physical property nenzizaayo mu cash form sente nenzikozesa ebirala ekyokulabirako kye nsobola obbawa singa mba njagala kuzimba hostel emyaliro 5 nga sente omwana eyambalira yali wa boda sayina yinjiniya ba professionals anti tetubakozesa maama kale yaŋŋamba nkozesa mama wange gwe neesiga sente yasobola okumbuulira ekituufu abalala tebasobola the professionals ate babbeeyi sijja beetaaga maama akubalidde business ya hostel ngwenzo gizimbye otuuse ku mwaliro ogwokusatu sente ziweddewo oli Bulaaya banki ezirwane wakati zisobola ku advancinga mortgage ate tesobola na kuwa sente mu asset financing tezisobola kuwa ovaawo otyawo entry wamala okuyingira how do you exit okuba otya yutani ebintu bibiri bye bibaawo bw'otatundira mu loosi y'amaanyi otaddemu akawumbi kamu n'obukadde bibiri oyagala kutunda miliyoni 600 ofiirwa miliyoni 600 omulundi gumu kubanga buli agula adondola bw'oba wagitandika oyagala gimalirize kigikutundisa makkati nze mbadde sirina birowoozo bya hostel katukufotole in fact agamba wano ngenda nagimenyawo nteekewo maka gange saagalawo hostel wadde akimanya agenda girekawo kuba bwe mala okusasula kyenjikozesa kyange si kikyo gwe wazimba ng'oyagala hostel nze nkugambye njagalawo maka bwe mala okusasula nsobola okugimaliriza hostel nenjitwala gye njagala naye nga gweokoze eki ofiiriddwa bw'omala okuyingira bizinensi bw'omala okukwata sente zo n'omala okugula stocks in a certain company n'otuuka ekiseera stocks zino stock prices ne zikkirira ku ttaka are you able to sell osobola okutunda n'ojjayo sente zo n'ozissa mu kintu ekirala kati ekyenjawulo ffe abali eno mu stock trading ate ekyo kisoboka era kyangu nnyo kubanga bloka ajja kukuba essimu emu amugamba owaayi ono akakadde kakashares kabadde yagula mu company akatunda tukajjewo ayagalamu sente ze aziteeke mu bintu ebiki ekiyinza obutasoboka mu real estate okukonvertinga physical asset eyo gizaayo mu cash form sente zo zigende zikole ebirala ebiseera ebisinga wabeerawo okufiirwa kw'amaanyi so bannaffe bano abali e Bulaaya nga temunnaba kusiga wano sente musooke mutegeere ebintu bye mwagala okussaamu sente ekisinga okutukola obubi bannaffe be mujjako amagezi abali wano ewaka abawi b'amagezi kyebakola kyebabaweereza era mmwe kyemwagala mukole oli motivational speaker ate mutunzi wa ttaka n'alyoka akugamba ekabimbiri nasaze eri 5 ku 10 era estate ekula kati omwana ali e Bulaaya ono ali mu kyombo kya Buwarabu wafunye miliyoni 9 ekiguza poloti eyo munda eyo mu Njasabiggu eyo munda eyo gy'otasobola na kugenda kukola ki olw'okubanga otya nti sente zo wennaatuukira e Uganda zijja kuba ebyo bya bugwagwa sooka otegeere gye njagala okussa sente gye njagala okugula poloti bwe nziteekayo nzijjayo ntya singa mbanguze poloti miliyoni 9 eyo munda gye bambalidde simanyi mayo oyingira munda mbalaba nga baziranga ate ba motivational speakers bano bo ekiruubirirwa si kyakuyamba baganda baffe bano bejje mu bwavu wabula baagala kutunda byabwe kubanga bali mu business nze sirina kyentunda Ibra era bano abannaffe abandaba nedda bano bannaffe abandaba mbagamba kimu kyenga bage magezi bwe nkukubira nga nnyina ettaka ly'entunda tongulaako sirina ttaka ate era sirina nteekateeka kammalirize bwe nti nga tetuna bandi Bulaaya bannaffe abalina exposure nga bwe tubayita nga tetunaba kulowooza butya bwe tuyinza kuyingirira business entry eri free naye tulowooze butya toyingira ekizimbe nga tonnaba ku identifyinga mulyango gukufulumya kigenda kufuna omuliro kikwate kifune omukka munda obeere suffocated. What do I mean? Principle yonna bwe wagiteekamu tosobola gijjamu kubanga n'okuwandiika temuwandiika abantu bemukozesa maama wo tugeze bambi yakoma mu pittu ate ey'emirembe gy'obote kati ate omukyala gw'okwasizza project ya buwumbi 2 oyagala awandiika ebyo ebintu byonna kakati omuntu awadde company lwakuba bano bo balowooza nyombu ba professionals bali very expensive but in a way bakusevinga basobola n'okukukushoninga ne bagamba kino kyoyagala okukola bwe tunaaba tukikoze bwe tutyo ebiseera ebijja by'omu maaso kino kye kiyinza okubaawo tutunuulira nnyo exit nga tetunaba kunoonya entry nfulumiramu wa singa mba ndi mu fixed assets bwe mbanguze bonds oba treasury bills oba treasury bonds
nga za mwaka oba za myaka ebiri yields ezigenda ovaako oba coupon payments zange singa mba ntuuse wakati ne ngamba nti njagala zitunda secondary market gye ngendo zitunda be baani abo ye exit yange nyino gyetegereza ne ngamba singa biba byonoonese treasury zange nsobola okuguza company A oba company B nja kugiyingira bwe mba simumanyi ezo zange nsooka ne nindako nensooka ne netegereza embeera bweri tetugenda kubanga tusukkawo wano nsaba bakama bange mwebale nnyo okutukkiriza obudde buno bwe tunyizeemu eno obudde bwe tunyizeemu gye bayita extra time eddakiika 15 singa nga bantu babalemaganye bagudde draw kati wano tubadde tugudde draw ne tuyingira extra time wabula nga tetunnagenda kampiseewo kano Chris tukutadde njagala kutwala okulabula eri abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi abali mu Middle East mu kyombo ky'Abuwarabu muli Dubai, Saudi Arabia, Jordan, Bahrain n'ensi eziriranyewo Oman kuno kwe kulabula nfunye amasimu agataka wansi wa 10 mu space ya myezi 6 that is from January up to June esimu zenfunye nga buli simu enkubirwa egamba mbadde mpeereza sente waka ne banziba mbadde nziwa maama wange mbadde nziwa taata wange muganda wange kojja wange jjajja wange senga wange omukyala yasembyeyo okubba bamuyita enewe kamuleke erinnya lisirikira owangalira mu bitundu bya Bombo Road awo Kigoogwa era ono namutaddeko security nga y'amaanyi nnyo tagenda kusussa nnaku 2 nga taboyeddwa ogenda kuboyebwa otebwe mu mbuga z'amateeka bati abaana abakuba ekyeyo kuno kwe kulabula buli agenda okuba ekyeyo ogenda ofunye passport n'ennanga muntu kitegeeza omuntu afunye ennanga muntu ne passport akolifayinga okuggulawo account mu banka mbasaba mukwate sente zammwe zonna ze muli mu kukola muyiye banka ezikoordinatinga n'ensi ze mulimu muteekeko sente zammwe nkiddamu muve wano nga muguddewo accounts nga zikoordinatinga n'ensi gye mugenda okuba ebyeyo muggulewo accounts ezo ng'essente bano abasajja olubazibawo oba abakyala muzeetereko account mukomewo e Kampala mukozese sente zammwe nga bwe mwagala than giving your money to these thieves. Mpaye dakike mu Ibra. Njikuwade. Ako kenyini ko badde. Njikuwade. Baganda bafenga ndimu kicho kinyini kyo badogamba. Baganda bafa abali mu byombo bya Buwarabu kano kamwe. Yeah. Mulekeraawo olw'okubanga ovudde Uganda n'ogende Dubai tokyusizza kala. Nze bw'obanga ovudde wano n'ogende ebunaayira noonya butya bw'osobola okumanya ebitukwatako naye aterema kukukozesa mukisa olw'okuba oli Bulaaya otulage nti bintu by'olimu oteredde mwe mutuleeterera mwe mutuwaliriza nze nve mu byendimu ntandika okukusokoola nkwene business ideas ezitakola mukozese kino lino lyeddagala bawe kikolo mulekeraawo mbasaba busabi Baganda bafe abali ebuwarabu akasente kemufuna tukamanyi katonotono kati muleme kutulabisa mutukubira amasimu mutulage nga bwe buli temuva ku simu okuva ku makya paka lwaggulu message ne muweereza okuva ku makya paka nze bw'oba tonneesonye sijja kwesonyiwa kubanga yeggwe oli muku kwegamba oli mukugezaako kunsikasika ne bwe mba saagala ne bannammwe bano be muweereza ssente mwessa mu mbeera ebalaga nti gye muli mufuna nnyo gwe sibuuzizza z'ofuna oŋŋamba zaaki gwe sinnagambako nti kankunoonye sitaka lwaki onsindiko ddinoonya nabagambye tosobola gaba kyotayina ffe be mwagala tubanoonyeze ettaka nange gwe waleka e Uganda sirina yadde jjiiko ate kati nze mwennyini gweoweereza ssente wandeka mpangisa wandeka ndi ku mpogo ya boda wandeka nkyali wa mama nakansula mu kibanda ky'amanda kati ate sente zo ziyisizza mu nze nkunoonyeze bannange bwe nkukuba mba sirina nsobi gye nkoze Ibra amagezi g'abawadde ateekateeka okuva wano agende e Bulaaya akuba ekyeyo nkwegayirira bwegayirize bw'oba tonnaba kuwa kampani yonna lukusa kusitula kujja wano kutwala Bulaaya sooka omale ku identifyinga means obabuuze bwe nnaaba ntandise okukola akasente kange naawe bw'omukisa okkeetereka
nalekera nga sisobodde kasindika waka bw'oba toweebwe mukisa ogwo abantu abo nkwegayiridde bwegayirizi beesonyiyire ddala onoonya abalala kubanga kampani zino ezibatwala okukola nnyingi naye gwe lwaki otuuka eyo n'otandika okubyanga emiliyoni 9 oba tonnafuna nnyo muleme kwemalako mirembe na ssente zitannawera emirembe gikuggweko nga ssente zikyali ntono otandika okubyanga kojja kanwagi kojja kyeswa maama naaki maama nalugu ogenda ziweereza bagenda zirya era obulamu bwo busigale nga tebukyuse bw'oba tonnafuna akawunti ebyokugenda e Bulaaya ogira obikola ki obyesonyiwa kale tetugenda kubanga tusukkawo mbasaba tunakabawadde mu part 2 inshallah nsaba abantu bambi betwogeddeko ekintu ekyo mukiteeke mu nkola mukirowoozeeko nnyo keep your money nkiddamu luli nagamba nga abantu nti sente muzeesigisa oba ani toddamu kuwa muntu sente mukwate sente zo ne bwaba balo tomuwa towa muntu yenna sente because lwaki ndese ekintu kino mu sheno era nja kwogera okyogera ku mushoze endala bambi bankubira ibula nsaba onkyaze njogere ku yanziba nja kujja nkukyaze nebyo nga tobikola naye tekimala nze okukyaza wano n'olaga nga ssengawo bajjajjawo bamama bwe yakubbye tezikomawo sente wabula ngonjoola bwenti nti kwata sente zo gulawo account teekako sente zo contract bweggwako ng'okomyewo e Kampala you have access to your account jake sente zo oba ogenda mu Anzenwa oba ogenda mu Governor oba ogenda mu Ambias gw'omanyi